Abantu bangi bawandiise obutabo obw'enjawulo naye omukulu Ike Mpalagi yawandiika akatabo Basajja Mivule n'akamalirako amagezi ge gonna. Gwabadde atugoberera okuva gye twatandikira nkakasanga naawe vibe eri waggulu. Kati nno olunaku olwaleero tutuuse ku mulamwa oba ku mutwe okugamba nti Nantabuulilirwa anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe nkyali Kabadnamusoke ow'Ennakifuma munnange akutokeera biranga. Tuula kalira ontegere agatabugira vumbe tugende mu maaso. Tutandise bwe tuti. Mivule yali mulenzi mujagujagu era ng'ategeera mangu naye olw'okwemanya ennyo n'okwerowoozaako yafiirwa ebintu bingi byandiyize. Buli lwe yananyazibwangako nga yeddiramu nti kasita nnina ensimbi. Yakaluubiriranga nnyo abasomesa be mu kibiina nga bwe twalabye edda. Buli kibiina Mivule kye yatuukangamu ng'atuula mabega ku lubaawo olukomererayo aleme okusiikiriza banne abato ate abampi. Kale nno eyo gye yayimanga n'atigomya banne ng'omusomesa asomesa. Emirundi egimu yalaba ng'omusomesa akubye abayizi amabega awandiika ku lubaawo n'asituka n'akwata mu makendegere n'ayasama nga bw'akanudde n'amaaso banne abaamulabanga ne baseka. Omusomesa bwe yakyukanga Mivule n'atuula n'abunira ne yeesaanya. Omusomesa bwe yabuuzanga abayizi ekibadde kibasesa Mivule ye yasookanga okugolola omukono okunnyonnyola ensonga. Bulijjo yamalanga galimba ate ebyo bye yakubangawo byayongeranga kusesa baana olwo ng'ekibiina kyonna kiseka nga ye awona. Abasomesa abamu abaamufumbiikirizanga ng'atigukira mu kibiina baamukubangamu okumukangavvula naye emirundi egisinga ng'agaana okukubibwa ne bamugoba bugobi mu kibiina. Oluusi yamalanga ebiseera ng'akyekunya era nga bw'agamba omusomesa nti nkyakuŋŋaanya byange. Bwe yabanga afuluma ng'agenda yeerigomba asiira nnyini akutte mu nsawo z'empale ye. Bwe yatuukanga ku mulyango n'alyoka avuza ennyo ensimbi ezaabanga mu nsawo ye olwo ne zitwala sebinaagina. Ebweru w'ekibiina bayizi banne baali bamutuumye looya olw'obukujjukujju bwe kuwoza emisango n'abaami oba bayite ba prefects. Mivule yayimbagatanyanga ebintu bingi. Yali wamputtu ate era nga munyoomi naye okusinga ennyo nga mujeemu. Mivule yali wangeri nga siiti bwe yazzanga emisango ne bayizi banne nga bo tebanyiga ng'ensonga bazirekera ye naye eky'ekitalo nga bw'ayawukana nabo nga yeerongoosa eri abamutwala nga banne abaleka mu buzibu bwe baamubuuzanga ensonga bo kye baavanga babonerezebwa ye n'atabaako kukimukolebwako so nga baabanga bonna nga ye abaddamu nga bwe kunkumula. Abasajja baakula batya abo? Nze ensonga zonna navuddeyo nga nzimaze naye ate okulaba nga babatuntuza batyo kinnemye okutegeera. Si nsonga nja kweyongera okubakkakkanya. Ebyo nno awo we byakomanga. Mivule yali wa mpisa mbi naye nga tatya muggo na bibonerezo yereka atyo. Yasanyukiranga nnyo okusuula banne mu buzibu naye ng'essanyu bwe litabeerera n'ennaku nga bwetaba y'omu. Mivule yazza omusango mu ssomero gw'atagenda kwerabira. Mivule yeewuliranga nnyo evvubuka okwo bwe yagattako n'okuwaanibwa abantu abakulu n'abato. Wamma mulenzi ne yeewaga n'akirako akabuto kandizaala. Lumu Ssenkaggale yatuuka buyise nnyo ku ssomero. Bwe yatuuka mu mulyango gw'ekibiina mwe yayingiranga n'aleekaanira waggulu nti nsaba kuyingira. Bayizi banne beewuunya nnyo n'abasomesa abaawulira ne balingiza okulaba abwatuse ng'eggulu. Mu kiseera ekyo omusomesa we ng'akyawuniikiridde Mivule we yayingirira mu kibiina nga takkirizibwa. Omukyala omusomesa yanyiiga nnyo kwe kumulagira addeyo ebweru akole ng'abayizi abalala bonna bwe bakola. Omwana mulenzi yakomba kwerima ng'adda mu kifo kye ng'amema. Omusomesa yakanda kumulagira afulume nga mukazi wattu asiwa nsaano ku mazzi. Bwe waayitawo akaseera omuyizi omu eyaliraananga Mivule kwe kumugamba nti Mivule oli mpulukutuza musota lwaki tofuluma ng'omusomesa bw'akulagidde? Tomanyi ng'okuddamu n'eggonjebwa kukkakkanya ekiruyi naye okuddamu n'ekkabyo kusaanuusa obusungu. Omulenzi olwabijja ati mu kamwa Mivule n'amuwujja oluyi mu mba omusaayi ne guyita mu matu ne mu nnyindo. Amangu ago Mivule n'asumulula olukoba olwo. Mivule n'asumulula olukoba lwe olw'ekisikawutu n'atandika okuluma emba n'okwegaaya ng'embuzi ezza obwenkuluma.
omu. Amaaso ne gaagala okumugwa mu kiwanga n'asambagalira mu kibiina kyonna ne kiggwamu ensasagge. Abayizi abasinga ne babuna emiwabo, abasinga baayitanga mu madirisa ne beesolossa ebweru. Mivule ekibiina kyonna yakikinako anti nga tewakyali ayinza kumutambaala ataamye bugo. Naye omusomesa aba akyekebejja omuyizi we Mivule ng'agalula olukoba lwe asaamire omusomesa nga bw'amugamba nti wajja wano kutulabya nnaku, onfulumya mu kibiina, ensimbi z'essomero gwazisasula, leka nkukubemu otegeere olwaleero. Kyokka aba tannatuukiriza kye yali agenda kukola. N'omukulu w'essomero we yatuukira okulaba bwe gubadde. Mu kaseera ako omukulu w'essomero we yaleekaanira waggulu ennyo nti Mivule, tokola ekintu ekyo mwana wange, waakiri kuba munze. Omulenzi bwe yalaba omukulu w'essomero ne yeesiba olukoba lwe n'amagamaga alabe awalungi ayite waadume, naye tekyasoboka. Abasomesa baamukwata mangu ago ne bamunyweza